Ku mulembe guno tulabidde ebizibu ebifuusikiza eggwanga lyaffe okulaba nga tuganye. Omuntu n'aleeta omwoga, n'aleeta parishimodo, n'aleeta ensonga ezange nga tunyigirizibwa. N'olwekyo mbategeeza ekiseera kino ffe twabivuddeko people power NUP bwe njogera people power ntegeeza kwebeereramu. Era abasabo tubasaba muwakyaggwako eggwanga baliyoyiyose nze nsaasira n'abeNRM. naye namwe mbwamu mwatutama twagenda mu nsi kati mwe munagenda akati waliwo bikajjo mukyabonaabona mwetaaga okukyusa abanyunyusera bemba gavumenti erina kyebaagaza efa ku bavandime bokka kati gwe NRM nkusaasidde mwetereeze Kyagulanyi muvubuka munnammwe ayagala kubatwala mu nsi ensuubize era ffe tugamba entebe mu ntebe. Ne bannange namwe mwatutama mufune akaluka gwadda mufe ku mirimu egy'emba mukola mukole. Bakadanga bano ffe twabeesonyiwa kubanga batambulira ku ntoli za Nakyemalira. Muntu nusi ensonga master yalaka yasudde ennoni kamutegereze. Wenjogera ku kwebeereramu tutegeeza kununula ggwanga lyaffe. Ffe tuli bavubuka muganda wange abavubuka mwebeereremu. People power, our power, NUP. Kyecho master. Era tubasaba mutegeeze abalala. Akabone tugamba kunga our power. Twagala ensenywedde. Yesebo. Kyagulanyi. Era wenye masa nandikwada ne kusole ne maso manyi. Kakati naye nywaza nyibulire abantu bategeeze enjiri nti bikwase Kyagulanyi. Ekyo manyi genyini people power soko. Kyagulanyi. Kali. Awo nkwagadde. Bavubuka bannange mwenna ababodaboda tekyaliku. Yoyo nemukirasi wate wao Sentamu tetukiriza pulezidenti w'eggwanga lino era ffe nga bannayuganda ababonyebonye ebbanga abategeera okulwanira ensi yaffe tukiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ye pulezidenti w'eggwanga lino era Uganda tenunulwanga obuwambe bwebaddemu bwonna ffe twasaba tubikwase Kyagulanyi tunule eggwanga lyaffe emisala gy'abasomesa basabo ne bannyabo nga batufugira mu bwemage nga batufugira mu nsi yaffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu bassebo ne bannyabo bavubuka mmwe ye pulezidenti w'ensi yaffe Uganda. Robert Ssentamu pulezidenti w'ensi yaffe ngera ffe aba National Unity Platform. The following day at school. We came back to school, but I'm seeing none of the students reporting. But I take my notes to the UNATO leaders. Over 1% kafako ketuwayo mu UNATO kaddaddi. Naye katusomese. No matter the case, we are trying to teach. We are trying to serve the country. I have to follow the codes of conduct. Therefore, let me wait for them as I read this paper. kusumiro ye makubu yayalaze kyabadde erimbu kikuba miyembe tojjukira ndino kyabadde nalinga kyekalakasa luli erimbu people power sokoleke kano kapya lero kebakyusiza sokoleke mama tokajjaawo bayinza n'otukuba emigo bayinza n'otukuba fine ndetwewono omusomesa onono yali yenkonkonewa. Excuse me, sir. Malaya come in. I beg your pardon. Malaya come in. Since you are Malayas, this is Rogers. Thank you. Mwena muliawo wiki ebadde nnene tubadde mu wiki bbiri za kwekalakaasa naye muliawo mwena tembeera nko serious. Mutoma kubu yaliwo. Ali ku miyembe musomesa. Emiyembe mingi. Mansa w'olukuzungu wamwe yeetaaga kusetinga. We tuba tuyingira mu kiyante bagamba ekisumisa malaya ka enters. Ayi? Yes, we are. Yes, you are. Welcome you all from the deep holiday. Omaya abasomesa go wetegereza kyoma. Werabiddeyo muyembe nja kukuba weberemu. You came to study. You came to do what? To study. English? To study. To study. Erinnya yo gwani? Sekibobo Peter. Wagadde and you? Katungu Peter. The same names. That naming person was names. Very wise. Ali mu Bible. Muli bakristaayo. Kakati wano ku Miyozi primary school. We have issues
for gooding. And tulina bye tugenda okkirizaako wano bye tudakole ne bye tutaza kasente kaffe ka grant ate nga n'omubazi gwe twaliza tannaba tukolako mukkirize ennoni tezinnajja naye tugenda kusoma mweri mu secondary gye mulaga abakola kye bayita dictatorship ne badictatoringira abaana ne bakola nina question says zenjayala tujjuze musoke mupe answer sinanyiramu akasente olwaleero kitegedde nabo bamukijjukira. Are you steady Peter? Yes. Search you up, Peter, are you on? Yes. Okay. Number one question egamba. Who is the president of Uganda? Wandika answer. Who is the president of Uganda? Who is the president of Uganda? Who is the president of Uganda? You write the answer. You were just writing the answers. We say the SP. No, you just write the answer according to what you use in no. Take it up. Yes. President of Uganda. Educated singa twagamba makubuya n'atubuulira amaliga wandiikawo yanamanya etweguya yali ali oba maze ngisaze bulungi eggumire saagala agambe mbutalaba nginyweze n'oginyweza. Nsuubira mukitegedde. Number one. Yes. Number two egamba when did Uganda got or gained our independence? When did Uganda got or gained its independence? Nzijukira kukuba oba nze yali asemba emabega ticha yayogera tetufunanga bwetwaze kati bakiwandiika batya mu luzungu wangweko kubanga obudde nabwe tetubulina master tutuna sawa ya break inaatera ate nange saalidde bulungi kyeggulo kati yangweko tulabe nga mba mumaze mumpe empisa eyisemu tulabe. Time for work for marking. Bring the book and I see. I mark you. Excuse me, yeah. Because it is a revision. No, we are just reciting. Singa tulabenga we can continue. We need to continue. Now we bring the book. You bring the book and we mark. All of you come here so that we mark together. Yes, this handwriting is so fake. You can't write like a hen. On my chicks write like this. You have to write like a clear mogot. Do you know mogots? Master, who are chicks? Chicks. They are there. Who is the president of Uganda? His Excellency Bobi Wine. This is not the president of Uganda. It's not the president of Uganda. The president of Uganda is Yoweri Kaguta Museveni Habulwa. It is T Habulwa. Yoweri Kaguta Museveni. No, leave that. When did Uganda gain its independence? You cannot say that no way it was. Uganda was ruled by the Cherupes, and they got our independence in 1996 October 9th. October 9th. Yoweri Kaguta Museveni the president. Twali wali nga tukuyitako ne makubuya nga tugenda nakuya bulungi wagamba Museveni gumwalonda n'agwa naye Bobi Wine yayita bulungi nnyo mu kalulu kati kano katiiki ngenze njagala tiiki kalina obbeerako tiiki gwe wennyini wagamba ye yawangula akalulu anse entuufu ye Yoweri Kaguta Museveni. People power, our power kantu engeri gye mutaddemu people power, our power n'abala mubagambe nga let's go for lunch people power. The Psalms TV. Subscribe, comment, share.